omulama gwaffe ogwolwaleero ma yadhunnuhu as-sa'im annahu yuftir wala yuftir. Tugenda kulaba ensonga omusibiza alowooza nti zimusiibulula naye nga tezimusiibulula. Bino wammanga tebitta kusiiba kwa mwanadamu naye nga oba bitunulidde olaba ng'ebisiibulula oba bitta okusiibako naye tebirina buzibu na kusiibako. Oli oba bitunulidde n'akozesa amagezi agage alaba ng'ebitta okusiiba oba bisiibulula naye nga shar'an amateeka g'obusiraamu la yuftir tebisiibulula wala tubtilu siyam era tebikosa kusiiba kwa mwanadamu. الشيخ ومكبايز الشيخ الألبان شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يينو ميزي ويتانغا سليم بن عيد الهلالي يتكونغا نزين سونغا زينو مرساشي يجي يقول النونج مشتوى كياتوما صفة صوم النبي ebitendo byokusiiba kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salim bin Eid al-Hilal akyali omulamu y'omu ku senior students aba Sheikh Alban abamusomako mu miliyoni z'abayizi be yalina ni waliwo ataba kusukuma mu bannaabwe. Era nga bekimanyikiddwa mu salafu as-salihin abasalafu bonna babanga n'abayizi naye wabawo abasukumanga ku bannaabwe. Al-Imam Malik yalina abayizi bangi naye yasukkuluma ye Imam Shafi ye senior student wa Imam Malik al-Imam Ash-Shafi rahmatullahi alayhi jamia. Imam Shafi naye bwe yakula yalina essomero n'asomesa abayizi bangi naye abasukkuluma ye Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi. Sheikh Islam bin Taymiyyah okuva mu Syria Damascus bamuzaala 661 hijiriya yalina abayizi naye ate ye Allah n'amuwa yalina abasukkuluma bangi nga Ibn Kathir wa tafsiri muizi we ngayo munyenye mu umma. Ibn Qayyim al-Jawz rahmatullah alayhi muizi wa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mu Damascus. Leta al-Imam al-Dhahabi ni muizi we. Nawawi al-Imam an-Nawawi awandika Arba'una Nawawi awandika Riyadus Salihin asharha Sahih Muslim muizi wa Imam Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yiye ine munyenye nyingi. Nezo lusingira n'entulawo ne nebuza kirasi eno yali efaanana etya omuli Ibn Kathir oyo yekka lusozi omuli Nawawi oyo yekka lusozi omuli Ibn Qayyim al-Jawz nga batudde mu kirasi emu weebuze ekyabanga mu kirasi eyo. N'abalala bangi abalina abayizi nga bangi naye kubaako abakola ki abayitimuka amakulu abadda mu bifo by'abasomesa baabwe. Kati Sheikh Alban amu ku bayizi be abaali bampagirwaga bamita Salim bin Eid al-Hilal abasomi b'ebitabo nga babbenkivu mu kusoma ebitabo byaffe by'eddiini bamumanyi Salim bin Eid al-Hilal. Sheikh we yafa n'atunga ekitabo ky'oyita Sifatu Sawmun Nabi ebitendo by'okusiba kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ateekamu ensonga zino eziraga abantu abamuze basuubira nti basibulukuse naye nga tezirina kyezikosa okusiiba. Ensonga esooka asiwak okusenya mu mbeera zaako zonna tekirina kyekikosa kusiiba oba kuliko eddagala oba tekuli oba ssaawa mmeka. Bal omusibi akubirizibwa nnyo okusenya olw'ensonga nti alwawo okulya olusu ne lukyuka mu kamwa ne lubeera lubi. Ombaka gyatugamba nti ombaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu atulaga nti akasu akava mu kamwa k'omusibi kalinga miski tebategeeza ate kutuunyirira era si yali ategeeza sallallahu alaihi wasallam abadan tategeeza ebyo ekivundu nakumala ku bantu mirembe mu sala oli bwayayuuya mu muzikiti nga wano mwenna mwagala kudduka naye nga muntu omu yayayuyiza mbu yasiibi sibategeeza kuvunda kamwa wabula okusenya omusiibi ate kwetagisa nnyo olw'ensonga nti yakyusa mangu olusu. Kati okusenya mu mbeera zaako zonna essaawa weyagalidde kuliko
pesiti wate kuli pesiti ekina buzibu. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. ngaba tugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam mbakubanga saatya kalubiriza abantu bange nandi balagidde okusala buli sala nga kiri wajibu, nandi balagidde okusenya buli wandi badde bagenda okusala nga tosala nga tosenyeza. Lwaki munno goboliranya afuna obuzibu mu sala nga tewasenyeza era omumalako emirembe, kubanga jjukira mulayini twatuliraniganye nnyo. Okusenya kikulu mu mbeera zonna, oba mu Ramadaan oba si Ramadaan. Ekitiibwa kyo kiri mu kusenya, kiri mu kamwako. Buli wegayalirira okusenya ekitiibwa kyo kifa. Oyambala amasuuti agasembayo ebbeeyi, tutwala oli omwana ayambala ebisaati eby'ebitaano mu wino naye nga tatwono tatumalako mirembe, okusinga essuuti zo n'ejiribaabu ez'ebbeeyi naye nga buli oyogera tufa. Kati omusiibi asenya. Mu madhhabu ga Imam Shafi'i ge gabadde wano e Uganda amakadde, mwe mwazaalibwa waliwo madhhabu ga Imam Shafi'i. Ye mu ndabe ya Imam Shafi'i bweziwera ssaawa 6 ez'emisana toddayo kusenya. Osenya oba osibulukuse. Ye ntegeera ye bw'atyo bwe yategeera ebigambo bino. Al-Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i bamuzaala Makka mu mwaka gwa 15 hijiriya, munyenye mu ummeno. Kati amadhhabu ga Imam Shafi'i galudde nnyo wano bakitaffe kuba kulidde bajjajja naye gasikizibwa. Amadhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbal bamuzaala Baghdad mu mwaka 16 hijiriya rahmatullahi alayhim jamia. Lwaki amadhhabu ga Imam Shafi'i gavaawo kasita mwaweereza abayizi mu ggwanga lya Saudi Arabia basome, ate nga Saudi Arabia bakozesa amadhhabu ga Imam Shafi'i ga Imam Ahmad, kati bwe badda ge babasomesa tujja kugegaana. Buli ave Saudi Arabia alita amadhhabu ga Imam Ahmad. Ate dda nga tebannagendayo twafunanga nnyo bava Misiri, ate nga Misiri ebutikiddwa amadhhabu ga Imam Shafi'i kubanga gye yafiira. Yawangalirayo mu bulamu bwe obusembayo n'alwalirayo n'afiira e Misiri mu Cairo rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Kati okusenya kikubirizibwa nnyo ku musiibi, ate nga owekitiibwa Imaamu Nawawi mu kitabo kya Sahihi Muslim kibaita Minhaj Sharh Sahihi Muslim yaleeta points nga 6 nga zisobola ofunako emu olina okusenya. Omuntu buli weebaka alina okusenya. Kasita ogendako webakamu ku tulo twennyini neziwera dakiika 2-3 tuyambe senya olusuulwa lukyuse gwe tugamba nga seewulira, oba base ku mulimu oba ku siteeringi oba kasita weze dakiika nga 3 tobuuza muntu mulala jjayo omuswaki senya mukamu si kalungi. Ekyokubiri naga nti okwogerera ebbanga eppanvu noyogerera essaawa 2-3 olusuulu lufa mu kamwa oba wetaaga n'osenya. Ekyokusatu n'okusiika ebbanga eppanvu olusuulu olwoneka mu kamwa. Ekyokuna abafumbo togenda eri muno nga tosenyeza, si kirungi kubanga eri gye mulaga mu kisaawe enzanya y'omupiira muba close nnyo. Kati singa mubamu olusu lutataaganya ttiimu emu omupiira ne gutatambula bulungi kiba kyetagisa. Bal omwami yenno, omwami omutuufu bwadde waka kyasogerako kusenya kubanga isuna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayingiranga ewaka nga akomyewo awwal ma yabda bihi as-siwak, kiyatandikanga nakyo nga yakatuuka ewaka kusenya. Ogenda n'otambula mu kibuga n'onoonya ssente n'otuyana buddayo waka owulira tulina mirembe nga tonna naaba, naye kyewunyisa oyingiro kya bathroom nga tulina muswaki yawulira muno mu nkwawa awulira bubi muno ne muno muba mubi lwakuba mugumiikiriza n'olwawo okuwulira. Hadithi weri Aisha nga tunyumiza radhiyallahu anha ombaka sallallahu alaihi wasallam yatuukanga ewaka nga talina gwe yanyezi oluba wa salaamu swaki banna bawe ku mirembe bali waka si kubamalako mirembe. Kati abafumbo bonna gye bava benkana talinnya buliri nga tasenyeza kubanga oluusi wabeerawo maaki nga tezibadde ku timetable naye nga ate zina okusambibwa nibwawo bubbi. Abafumbo babimanyi odde waka nga tulinayo obirowoozo tebirina mu maaki bakuwoye oba oliawo negwawo.
kalisiga nti awena banna match njo kusenya kubanga twaliwo oluusi wojja nga waliwo ne match eri ku timetable ino kusambibwa ni waliwo ezigwawo buki bugwi kati okuba ku safe side gutwingira buliri nga tokoze eki tosenyeza kijagasa nnyo side zombiri ate bamama batusingako bo bamama batira nnyo okuba abayonjo naye ffe tomanyira nzi gasiya wano bubwo kati no wabanga ennyumba gye mulimu yagizimba olugujja bagira ngendo zimbe eyiyo kyabayogera kiba kituufu omupiira gwo guzanyibwa bulungi kwateekeddwa okuba nga tiwaliwo okwesiitala ku sayidi yonna nga buli kimu kiyonjo teeka bulungi ayagala okufuna information esingako awo simanyi oba minhaji bagiteeka mu Lungereza mwebiri bulungi nnyo nga Imamu Nawawi omuyizi wa Sheikh Saibun Taimiya annyonnyola ensonga ezo ezooteekeddwa okuba nti osenya n'omusiibi ataana nnyo okusenya okusenya tekusiiba